era lyebubiri ndimuyitiramu nali wa myaka 16 ne mmange n'agenda naye namugambye nti oyo atujjulula abeera ne pulaani endala buli kyajjako amanye ekikola ki amanye ekiddako nemugamba guma nja kubisobola nsanyuse kulaba nti omuloodi agumye era n'asobola kubanga nti olwaleero tuwerekera taata nawe ngambye embeera gye tuyitamu mu kwerakula kwe tulimu olwaleero si ya bulijjo tetuli mu mbeera ya bulijjo mu bbanga lino ng'omuntu lyetubadde tuwulira ne sabbuuni eri ku mutwalo ng'entambula teriiwo abaana tebalina kye bali awaka babawangalira mu matawuni tuli bubi ne bakubaganyiza mu mayumba embeera eri mu ggwanga si ya bulijjo era ssebo Supreme Mufti ne bakadde baffe mwenna mwongeremu edduwa twetaaga embeera eno ekole ki embeera eno ekibuke baana bali waka simanyi abanaddayo ku masomero bali bameka okuba ku nduulu ne bakutwala mu kkomera ne bakulugumya bassette bannyabo oluusi abamu balowooza nti abawangaalira okusika omugwa n'embeera zonna ze tuyitamu nti oba oli awo waliwo ekyenjawulo oba ffe kyetulaba mu bye tulwanirira naye olwaleero ekirungi nti buli omu embeera gye tuyitamu agiraba bwe tuba tugamba nti sabbuuni ya mutwalo oba ojja kugigula oba ozza oyambadde yero oba ozza oyambadde bbulu oba ozze muleeti osasula meka mutwalo ffenna bitunyika kyekiki kyekimu malwaliro tebatutwala nga tuli balwadde emmolekowane e Masaka nze nakolera mu Masaka embeera eri mu malwaliro kogendeyo oyambadde ki amalwaliro gakufiiramu kubanga obuyambi tebukola ki tebuliiwo so bassebo ne bannyabo kekadde nga tuwerekera mukadde waffe ono ffenna tutunuulire okulaba ngeri ki embeera eno oba oli awo enna osobola okukyuka bamu twalowooza eri emabega nti bwe twegatta ne tugenda mu kalulu oba oli awo tusobola okumegga olwaleero waliwo akyalowolereza mu kalulu nti kajja kubaawo kyekakola akalulu kakyasobola okubaako kyekakola kkiriza oba gaana bonna wabirabye banaffe banotekyaliwo kantu bonna akategeera akawulira akalumirirwa akumanya embeera eri mu ggwanga lino n'olwekyo kisigadde gye tuli kisigadde gye tuli kyagadde keekano ne munne tulesangane tutunule ffenna tetulina okukola ki okutunula tulabe nga twejjako ekizibu amawulire amalungi oba oli awo nnaku zino ndimu omusanyufu sitera kumwenyamu naye ennaku zino ninamu n'akamwenyomwenyo
kubanga nga mubadde mubiwulira abamu nga mubiraba ffenna ababadde abamu batunula eno abalala batunula eno kati ffenna twastewa ffenna tumanye ekituluma kiri kitya kiri kimu era twakakomawo n'okuva mu Kenya n'ebyo ne bwe tubadde era ebimu twabikubaganyisako ebirowoozo bwe tunaatambulira nga tukomyewo nina ssuubi kisinga ffenna tuba kimu ne tutunuulira ekizibu kyaffe nga tekyali alowoleza mu 26 ekole ki 26 terina kyejja kukola ki terina kyejja kukola ffenna twekwate lumu tugambe anaafe afe njagala okwebaza muganda wange omulodi ne bannange nga bwe bamwogeddeko osobola okuba n'omutakanya n'omulodi ono ffenna abantu tetusobola kukaanya bbanga lyonna naye omulodi nze kyemumanyiiko nti bwagamba ekigambo era ng'ekyo ojja kumusanga nga kyakyakola ki kyakyaliko obwesimba obwo n'okubeerera ku nsonga nkimwebaliza era nsaba bannaffe ffenna kyalina mirembe kyakuba nti katulabe enkyali n'ababitya abantu bafa buli lunaku tukwatagane tusalewo kimu tugende eggwanga lino lijja kutereera n'ebigambo ebyo nyongera okugumya ab'enju y'omugenzi nti tujja kubeera ebbanga lyonna nga tuli bumu tujja kutambulira wamu mu mbeera zonna bwe wabaawo ekizzeewo wano ku kyalo kyaffe tutegeeze byonna byonna tubeere nga tutambulira wamu n'olwekyo nange gatta ddoboozi lyange ku byabo abasabidde taata nti Allah amusonyiwe byonna ebisobola kuba nga byamusobako amugasiize tetumutwala asobole okuwummula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni tayari kwa Dr. Kizza Besigye twebaziza nnyo ne bwebatuwa akiika ejjinja salaamu yo gitolera awo nga tolina muzindaalo. Tuli mu kumaliriza saawa yaffe endagaanye yabadde munana tuyiseemu atono wetonda toni meeya agenda kugyawo obubaka we bw'anaamaliriza Supreme Mufti aba tukulembera mu kusabira mufu kusaala n'ebirala n'obubaka bwe nga tutwala mukadde waffe. Oli kuteeka Nadia Uganda timu Kyagulanyi TV netike online media. Sema mukadde wange n'okubeera mu by'okwogera musajja wo olaliwola tukusebagala sengendo wali nsaba asitwala tole kusala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma sha'a Allah.
sio mukadde waffe sikuli mukukiri ne bamasheere wamu n'omumyukawo ate nga wa famire Sheema Haji Kapooza Taawo sebo President w'ekibiina ky'FDC Dr. Kiza Besigye sebo leader of opposition wamu n'ababaka ba Parliament sebo National Secretary General so President General President wa BPP Saddam Kaunda Minister wa Kampala Honorable Joe Minister of State akulembeze bannange bammeeya twala ekibuga bammeeya bonna balodi kansala abali wano maama ngambye sebo President Buganda ng'Imam Makumbi Vice President wa DP yakava ku Kaaba sebo Deputy President wa Jema Buganda nge Masega Dia ne tiimu wamu ne Kyamundu abogezi Lodi councillors abali sebo Speaker wa KCCA n'omumyukamu Deputy Lord Mayor and Executive Secretary, the Speaker, the Councillor, Secretary of what district of Feno, Ukama, Minister, Secretary, Eri Ambala, Whatever Councillor Minna, Yagala Mayor, one Chengela, one Kakana. Oh, yo. Uri wali yambadde suti enjeru. Uri wali. Yakutama kutabyo. Wali Francis. Yaluwadde n'ekimotoka ky'amazzi kye mulaba kyapakinze awo yagambye okutuusa nga gavumenti kaleeta amalala wamu n'owabakyala wa Kalungu District Honorable Sekindi Aisha Ayala abakulembeze abakutwala mu kitundu abantu ba mwenna abali wano babanjudde mu biti eby'enjawulo musaasire muli bangi na famire nyingi neyamuyanjamunabongeddeko Nemukudde walaga kidulikizi mukudde eri Kalungu ndaba bannange mwe bali n'abakudde mu bitundu eby'enjawulo okuva enjegalo yaguddewo olunaku lwa jjo muli bangi nnyo nga mulimu ne muganda ng'olwo gavana waffe olwa Embalala yabawulidde afudde Embalala muganda nge Stanley Katembeeyo ono gwenjagala mbalageeko ono oyo buli tubeera mu Western Uganda ye komanda waffe n'abalala bangi bannange obubaka bungi buzze bwe banaaba bakadde banaabusoma naye mwebale nnyo bannange kinnoomu
abatukubidde amasimu, ababuleza obubaka, abazze batumwenna bakulembeze Sseruganda ng'ennyuma kiyinga kuba Buganda beeyanziza nnyo obubaka bwa Katikkiro bwetisse. Webale nnyo, webalire ddala. Nayogera kinaaleka ki ababaka ba Paalamenti eweddeyo bali nnyo zibbanja basajja ba disitulikiti ez'enjawulo ekutambula n'abala bakwebale bannanga abantu baba mwenna abali wano mwebale. Dr. Mesiki akyogedde nti okujja kwammwe kukoze statement esinga byonna. Badde wano ne ŋŋamba nti akimuhangu mirundi yali badde wamala bali tukolagana ebiziziro yayimirira wali yawukisenda agamba tukaago mukolawo ebitulaga mumuziika mugabo kyali kyaliwo tolina kyolaga aga mwongereko n'eri mwongereyo n'eri ali baddeyo n'alaba kubantu bano mwebale okubeera abaana obeera mukibuga zikuyitire mubaka mbeereko ewaka nemukibugaakironnabakubirulwani nebulakamukiranakamulakamuyakekyairekamataekabala mukaayo kino akinaakugezeekiko newewakeeyo nebeera newongi nekiri ewiki ng'emu ewedde batuze wano okulaba obulwadde bagamibyabusekula bagende kamala nagana agamba mukola byonna mubikolere wano kandi awo nga tetutakukanga semugerera mpulira tunabitwogerako nambuza haja ali atya nemuteekaku ku ssimu kulawudi nebogera nawakubaolwalineokutatukanga semugeri nayogera kino nayogera kiri abamanyi haja batemunya haja batemunya ayagala okufunza ebigambo byange bweti bebaza bulamu haji Allah bamubadde bagambye yazaalibwa 1929 kitaawe yabbeeka byamagwa yeyatuleeta kuno ekyamuleeta kuno byabbeerika lyamagwa yali seeka yajjanga ajja kutambuza busiraamu. Kitaawe ajja Amerika lyamagwa agalamidde kukotwala ensimbi ziwoome era awo wali ekibya kyaffe we kyasookera. Ajja Amerika lyamagwa n'ajja eno ng'atuuka eno n'afunako ettaka ddene wano weekanga 10 nezigwamu. Amerika lyamagwa n'abeera kuno n'abaana be n'abazaalira kuno. Naye bamanyire bwe yalamaga olugendo olutukuvu olw'Makka 1982 Allah teyamusobozesa kudda era Amerika lyamagwa talina maka wadde malaalo yaziikibwayo. Naye yajjafu omulungi ow'engeri ye n'asigalawo ennyumba eyo gye mulaba bakadde bakuba mabuga Ssemakalu Azizi Kasujja abeera ssenga waabwe n'asigalawo paka Allah bwe yamujjulula era twamuganzika wano wagalamidde we tugenda okuteeka mutabani we Haji waffe Idrisa y'omu ku baana ba Idi Tamale n'abalala. Idi Tamale n'akolera obusiraamu ku masigiri y'Ekiwaawo era bwe bamujjulula yali abeera waggulu awo maiti ne tugitambuza paka Kiwaawo ku muzikiti we twamugalamiza. Haji mirundi n'abeerawo ne bakulu be
bonna ne bamugendako bonna hajirwa okwanya bitamale lukwago Ramadan n'abalala ne bagenda twanya mu lukwago Ramadan kitange n'abalala ne bagenda kati basinga abaffe ne bagenda katwage tusigaza emirundi nga ekitaffe twekutte nesenga waffe bambalaze watuma n'akabugo oyo tutasenga fulawundi abeera masire kasubi n'abalala munaku n'abalala bonna nga batugenzeeko